Naye bangamba nti wasigala ku gate ya Sale olw'amazima go. Osigala ku gate ya Sale. Omundu w'eggwanga. Abula na mawulire muyina Bwino. Muyina Bwino ze associations anti zetugamba. Bali bekwata ekikosi kyabwe mu legendary artists. Olwo oli muki? Batoli legendary. Bagamba tebamanyi. Kulyengedde si kyalumwa mutwe. Abali baluzonze mimwaji kutte pati. Natuka gye nali ndaga si kyasabirwa. Mukama essala ya Bwe mukusabiriza. Nagabe togenda to. Nanga togenda oli legend togenda no sabiriza. Kati bali batwala ba legendary. sikusabiriza. Sebo mukama wange Bobi Wine wamaze kugamba amazima. Wewe bano kyo Naye Bobi Wine yayogedde bulungi. Yege mugenda fuuka babbeega. Bagenda bafuusa babbeega. Ekyamwogeza obulungi kikino. Yagambye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Webale nnyo gwagenda maaso n'okubanga ate otugoberera oli ku mukutu gwa Kimbo updates nkubuuzaako nenkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga ate okola olwaleero nina omuyimbi w'eggwanga Phoebe Nassolo mwenna mujjukira bulungi kati kwata wano otunule eno abafa bafe kadi nyweza wano kubanda ekisaanidde kubanda batusaanidde ye muyimbi w'eggwanga Phoebe Nassolo ogamba utya Phoebe oliddawo ebiseera ebyo mwaka kyogo 2000 ndiye nyini nali nyingira Uganda Salim nali nkoma bukoyi mu Uganda from where nali mbera Dubai nali mbera Dubai nayenga nali nzija mu Uganda so bana kansoke mbajukize kwa Hajimiti abantu bafe mwena njogera okubajukiza nti Hajimiti omulombi w'edduwa agamba nti mugende eyo ayongera okubalombera ku dduwa ayongera okutereeza ku nsonga eziganye ensonga eziremye mu mulamu bwamwe Phoebe ono gyabadde bangambye nti wabaddeyo Hajimiti namukubidde kasimu ne mwebaza olwa mukwano gwange yagenda mu America eyo bambi abantu abali eyo mwenna ba followers ba Kimbo updates balamusizaako nnyo bane omwami Hajimiti oyo ebintu byonna kuzino byakusaba Katonda eddiini yonna kumunoonya buli wamu oba oli musiraamu nga oba oli mukatonda gagambye awonya musiraamu ogenda eyo naye Katonda yatuwadde Hajimiti olwo omukwano gwange yagenda mu America baali bamuzizzaamu naye naddayo kati byangambye yafunye n'omulimu oba n'ontwalayo ne mwebaza yagenda wa Hajimiti n'amulombera edduwa yagenda wa Hajimiti bambi Hajimiti tukwebaza taata bali kuyamba ggwanga abantu bali bubi abantu balina ebizibu naye omusajja bambi yasabidde omwana yafunye n'omulimu nno yatuuse mu America n'afuna n'omulimu era yampadde namba ye nemukubirako ne mwebaza naye njagadde omwebaza mu maaso ku channel yo eno eya Kimbo updates era nensaba abantu mbawe namba eyo eya Hajimiti omwana oli yagimpadde from America yagikuweereza nti okubire kwa Hajimiti omwebaza koze ebyamasema tolina kusooka ku WhatsApp okay enamba ya Hajimiti kamwebalizeko mu maaso g'abantu followers bo nabo bagendeyo enamba yeri 0752 87 15 0752 87 15. Okay. Yeah. So bane temufana kizibu, temufana mbeera, oyinza okuba nga oli omuyimbi walemu okukola hiti,
naye asobola okuba ng'akiyingiramu oyinza okuba ng'oli eyo akusabira n'ofuna byoyagala oyinza okubeera ng'oli eyo obufumbo bwagaana buli musajja gyogezaako gwe tofumbayo bw'ogezaako n'oyingirayo ofumbeyo nga bakugattako omukazi owokubiri gologwe ng'obeera namba either esooka oba bbiri nga tobeera nk'omufumbo nga gwe namba emu oyinza okuba ng'ozaala abaana nga tebategeera bwe batyo mu kirasi be basemba gwe tobeera nkona mwana afuna first grade tobeera tubongera akanamba 0752 banange agimite mu mugezeeko nanna abaana bina connect nze Canada Mukama bayagadde nsobola bawerekera Hajimiti namugambe n'abasabireko Hajimiti agenda kiyingiramu era abaana mwe namugende eyo ngenda bawe namba ya Hajimiti ku forum yammwe bana namwe mwe nabadde nga bankubira n'emikono gyange bali ya Dubai abali Abu Dhabi mbadde nga munkubira nga mugamba Hajimiti tumufunye tutye namba yenga tali ku WhatsApp enamba ya Hajimiti ebeera ku WhatsApp soko saving namba abantu amu WhatsApp ezimu bato so saving namba tekuleetera nti omuntu ali ku WhatsApp so enamba musoke mu saving mu simu yammwe then yo contacting ne ku WhatsApp abeera ku Hajimiti temuda mukubira nze Hajimiti namba yenje baba buli ne wansi awo iyo weeri 0752 875 mukubireko simanyi oyina mudibo simanyi oyina kisirani simanyi emmotoka ze zigwa ku bubenje simanyi gwe ku mulimu gwe bagoba simanyi bagoba mu maka simanyi buli kimu ekibeera ku mulimu gwe tozaala simanyi wabaawo omusango gulina ogukoledde basooka gamba gundi yabaddeko wano olina olutwe entwe zonna zijjawo bannaye olina omudibo so alomba dduwa bange n'ababanja olina gw'obanja ganye okubanga akusasula ekyo ekyokubanja ekyo nange nkinako obukakafu nabwe nali manja miliyoni zange 5 naye yankwasaganya aji nga nkozeeko so mwenamena mwebale nnyo mwebale ddala mu buufu bwe bumu nzikiriza abantu mwenna mbategeeze nti bakakensa bakwasiddwa omulimu ogw'okulabirira oba ogw'okuteekateeka ebibuga bya mufunampola ebanaffe aba Jol Pal abasangibwa Misindi wali Jol Pal bano abagula ettaka n'okutunda bakyusa ebyapa oba bayambako kukyusiza ku byapa oyina ennyumba z'abapangisa zakulema abapangisa baafuuka bazibu tebasasula wakuwa okwereega nabo bikwase aba Jol Pal bajja kusobola okukkolera balina polisi ez'enjawulo balina polisi ku nguudo zonna ezifuluma n'eziyingira ekibuga bwewaga ojjagala ku Kayunga road bazirina bw'oba oyagala eyo side z'erugazi bazirina bw'oba oyagala ku Gayazo ono Bombowa bazirina bw'oba oyagala ku Masaka road bazirina bw'oba oyagala ku Mityana road bazirina bw'oba oyagala no mu kibuga kati polisi bazirina ennungi ez'ebyapa ez'endagaano eziri ku ttaka lya Kabaka Mayiroland biki byonna gwe kubira manager oba kubira omukulu yennyini CEO mugamba Joro Hassan omugaye nti banne njagala yakataka kati mwe bakono banga bali ebweru mbadde mumbuza tutekewa sente zaffe namwe ajja bakolako agamba nti osobola okugulawo account ne mu Jol Pal nobanga osindikako akasenteko nakufunira poloti kakati bwoba oli bweru nga tosobola kutuukayo osobola osindika oluganda lwoba omuntu yenna akutegeera naga n'alabawo ne bamukwasa ebiwandiiko byonna gwe nobanga oteekako akasente oluvannyuma oba okomyewo nakukwasa polotiyo oba ettaka yonna lyobeera oguze kutandika n'akadde kamu kitundu 2, 5, 10 zonna poloti aziyina kisinzira mu area gy'oli oba mu area mwoyagadde okufuna poloti kati gwe abakola bamufuna mpola simanyi okola mu saluuni simanyi ofumba hoteri ovuga bodaboda ovuga taxi tolina budde bw'ogenda funa miliyoni 5 miliyoni 10 miliyoni okugula poloti kwatagana ne mukulu Hassan owa Jol Pal basangibwa Misindi ate bano ba Jol Pal bennyini bali original bakasangwawo abayigiriza abantu alabo n'omulimu gw'ettaka emisindi gwatuuse seeto okwata ku kibayita ekyebukeerere bw'otuuka mu junction Collins waako mwe bayita emisindi gwavudde e Kampala ng'oyise Namugongo kyali wajjala Namugongo asonde then akatawuni akadda kubayitawo Misindi Collins era akoma awo junction eri awo obuuza ababodaboda nti bannaye ofiisi za Jol Pal ziriwa bajja kubanga bazikulaga era oyogere nabo abakulu ojja kubasanga n'omukulu mwennyini abeeramu oyogere naye oba osobola okuba ku namba z'essimu ezo n'osobola okuba nga ate obanoonyako ebintu ne bikutambulira bulungi nnyo maridadi sana bebanafe abo Phoebe Nassolo nziremu kulamusako omulundi omulala kankubuuza ekibuuzo kino nakulabyeko ku TV emu nga gwe omu kubaganye abasawo b'ekinnansi oba ab'enzikiriza y'obuwangwa nene okusabira omugenzi Kato lwaki odogaana nga ate omugenzi Kato yali yerangirira nti ye wa buwangwa na nnono Anko Kato sule anko nga yerangiridde nti wa buwangwa na nnono lyendudde ne honorable ne Anko Kato wange the late now simulaba anko nga musawo Muganda simulaba anko nga asamira nze since 1999 bwe twayimba oluyimba ne wadde nnyo nsiimi simulaba anko na Mwanyi wadde mulongo simulaba anko na Kita
mbwanye ensaasi wadde kati nga lwaki ku bintu byakoze mu nsi eno bamusabira mu ngeri y'obuwangwa kyewava wagaana singa kulanama okuleeta saagana singa kulanama bwe yaweereza ebbaluwa bamugambye nti abasamize banne mutuyambe anko kato atukolera ebirungi bingi atujje wala atugasse n'abantu bangi atukolera ebirungi apromotinza abaana bangi ayagaliza buli muntu agabye buli kyayina katoluwama omusanga nko ng'ayina essente n'atazikuwa omusanga ayina emitwalo 10 noga Phoebe wange tolowooza nti mwamummisa omukisa muye byayagala mwamumma kyansi kyalina lwaki tumusindikiriza mugeyeena ayi geyeena yaawa yali ku buwangwa bwe togamba oti ambu jjajja muwanga atwale omwana gwe si ye gwe Nassolo babuwangwa gyotali wa buwangwa eyinza okuwerekera omuntu gwe njagala ku mutima nti agende oyagala agendere ne bajjajja gwe si ye gwe Nassolo era nebaza abasumba nawe oli wa buwangwa nebaza abasumba pasita Bujingo pasita Bugembe mwe bali kwerekera Honorable Kato waffe omwagalwa w'abangi mu mikono gya Katonda era nze ndi musanyufu nnyo manyi gyali kati alina mu ggulu amiina kubanga Kato ebikolwa bye byali byeraga nti alina okugenda mu ggulu amiina baŋŋambye tomusalira musango ate bayibuli egamba tosaliranga muntu musango wakiri gusalira ono omulamu naye omugenzi omufuta aliko kyamanyi teri yamusalira bayibuli bagala kutuukiriza ye kyeyali ayagala kyamanyi anti bano abantu abasigaddewo batuukiriza gyensonga lwe tuleka eddambe lituukirizibwa abantu abasigaddewo yenze binali jagala nga sinafa omanyi bayibuli ogamba oli mulokole tomanyi nti omuntu ebikolwa byagenda nabyo oli ne bwomusabiranga yasirise dda tolina kyokyusa oba osabira baliwo nakuwerekera mwoyo gwe bwe kiri mu mirembe kale baŋŋambye nti sibaganangako bansonyiwe mama kulanama mukwano gwange dadi aligawesa mukwano gwange n'abalala bamaama fiina abantu baffe ate baŋŋamba senga kulanama ye mukwano gwo nnyo bagobi mu bubi oyina n'emikolo gya senga kula gy'obaddeko ebbanga lingi senga kulanama twabeeranga embaga ze yakolako twabeerangawo pamaids ate mami waffe ng'olimperekeze mami wange kale sala Mpologoma tukutumidde nnyo senga kulanama kiriwo ekiti saabagaana saabogerako kibi naye ku Kato byatukoledde mwayagala agendere mu ddiini si mu buwanga bwe bwerakkiririzaamu simanyi oba abikkiririzaamu gwe tewabirabako nga ggwe ife twagenda okuyimba kantunone mu kamera enkuba neeyiika kitegeeza saalabako Kato oluwama ng'agema enkuba era yagamba Katonda yakireese enkuba keekye tutandika okuyimba kati singa yali mulogo bamusawo omuganda oba musamize teyaliroza enkuba nedda tukirese ekyo nkiresaawo naye kimenyewo kirisigamye sino nagaana abasamize nasaba Katonda nampulira naye nawudde baagala genda ku bijja byembubbo nga bo abasawo b'ekinasi tebaafuna mukisa baagala genda kuwerekera muntu waabwe baagala genda kumutabaaza bulungi bajja bakuwa emigo gyabweru bitali byammwe ibe nabasawo munawe mweberere mugere mu bijja ebitali byakika kyammwe bano balala nalabye nga abambadde ebiwanvu ebiti bane mukireke bakato yabayitako nga tebabadde mwaganya bane temugenda mu bijja by'abandi mujja kuwanuza mizimu gitali gyammwe ekyo nange sikiwagira amanya gange nze mugamba Jolo Hassan CEO Jolo Pearl Properties and Real Estate Consultants bakuwonya pressure y'obupangisa n'ofuuka landlord tugula ettaka n'okutunda ettaka okupunta ettaka oba walina obuzibu oba oli alina ettaka ddala li surveying then tukola property management oba olina ennyumba ze zapangisa nga ziganye otuyamba ku bantu okuprocessing ebyapa bya land title processing ne transfers tukufalinga real estate consultants free tukola supply eza raw materials akasente akatona akamiliyoni emu n'ekitundu tubateekera estates ennungi amasannyalaze weegali amazzi weegali ate nga n'enguudo nnungi so estates z'ebifo ebyenjawulo Gayaza Road, Katosi Road, Masaka Road, Jolo Region tusangibwa Misindye wano Trading Center ovudde Namugongo nodde Sonde Emisindye roundabout way ne office yaffe ey'okubiri eri omukono Kayunga Road awo after Ruby's petrol station office yaffe endala eyokusatu era okamu Kamaleni osobola tufuna ku namba zino 0703 666 7575 oba 0782594309 oba 07031788 ne namba yaffe endala
0773 79 64 Ibe bangambye nti wayimbye akayimba naye Mugezi Kato. Akapya. Bakakuba kwawo ne ku CBS naye yabadde tannakalirizinga bulungi. Kagenda kati. Suubira kasumulira mu Serena. Ku muzanyo guli ogwa Ceasefire. Ogwa Ceasefire. Obambi kagenda kati. Tugenda berayo ku Serena tuberenga tuwa Curtain Raisers for Diamonds production. Gutwe tugenda ka premiering la. Kagenda kati. Agamba kuimbire chorus verse. Nyimbira kyonna kyoyimbye. Natuka kulyengedde si kyalumwa mutwe. Abali baluzonze mimwaji kutte pati. Natuka gye nalindaga si kyasabirwa. Mukama essala yanukudde. Omulungi omuto buli kimu yamanyi asinga akagali akipya. Nga ne Kato yabadde ayimba bagwedde gagoyimba weka. Ne Kato. Tuweeko ne verse ya Kato. Chorus. Ayimbe chorus twajimbe babiri. Yona omwana asinga ayakange ettala obukudyo yasinga nze mundeke simuta yenga musuulirani mbawa kazole nabaki ono mwana ali serious alinga kibebe ekiyonka. Audio ada fulomye. Ayinayo verse ye yabadde sembayo. Mate mwana dota lwonna kati ogenda dumaliriza oba kikomya project egenda komawo. Project egenda kweyongerayo promoters babo bali mu kujja Uncle Chimbowa. N'abalala bajja kuba bajja. Kale njagala kole bitambula bita family lyetya. Obadde obuzebuze toli mawulire sikulaba nko mu kamera okujjako zile ntalo ze mwana ne kusaasira emabega kaawo. Naye toli mu kamera kiki oli otya? Amawulire siragabeera mu kubanga siri muntu nnyo wa kamera. Family lyetya. Ogambye ntalo zaani? Nakulako mu byakusaasira ebyo. Tezali entalo. Kusaasira ina abaana bange bakyankalanyiza abayimbi ba NRM. Nga bakyankalanyiza. Nga balemesa okulaba muzeeyi. Sikubalemesa kulaba muzeeyi. Okay. So family lyetya? Ebintu byali bingi. Naye Mukama yagenda abitereeza ne kusasira n'amanya ensobi. Okyali mu music? Bwe yamanya ensobi ne tumusonyiwa. Okyali mu music? Very much. Nga tokyayimba? Kyali mu music nnyo. Na music walwawo okujja? Siri muntu nnyo wakuyimba kuzzaako nnyo. Twamanyiranga kuyimba luyimba nga lwa message ne lubuna amawanga. Tetwali bantu nnyo bakuzzaako. Siri muntu wa competition. Music walinga omutwalanga business yesoka? Siri nnyo wa competition entono. Ayifulumiza nange enfulumye. Okay. Mala kwetegereza. Music wagwa mutwalanga business yesoka oba byemu ku byokola? Sikyo tunuulidde nnyo. Sikyo tunuulidde nnyo. Okay. Nina bintu byenkola ebirala. Okay, family lyetya? Family nnungi. Mwami gyali? Nga nabikunyonyola dda. Ali atya? Sinaba kwagala bintu by'abaami ebyo. Ate sinoonya. Banna. Sikati. Omwana badde nti omwana aba wali yeetegese asobola okusalako. Omwana? Agira alindamu. Tulinde God is time. Okay. Yeah. So ebirala byonna ebitambula mu bulamu obwo bikibiroke buli kimu kiryoke. Biri very okay. Obeera mu Uganda oba ojja mbuzi? Mwendi share kikaze kibo. Tondwaza sedi. Nalade senyi gatonsi. Mwendi mu Uganda. Olwa baakulabako e London era nze badde metoliimu mu ggwanga. E London nagenda kuyimba n'enkomawo. Ngenda n'ennyimba n'enkomawo. Nze ni muntu wa nnyonyi. Naye sikube. Okay, ne woba ogenze tolwa. Sirwayo. Okwemulisa otegeeza ki? Okwekuba ebifaananyi nti nafuna ebifaananyi ndiko airport ate ntudde mu nnyonyi. Ebyo by'abaana bato. Okay. Music wa church okyayimba oba church wasuula eri? Zonna nnyimba bulungi nnyo gospel ne secular music. Okyagendako mu church n'oyimba oli omu Advent? Okyali Phoebe omu Advent oli owedda? Oba oli mu Advent kati omukwatekwatemu? Nze sikyuka ndi mu Advent original omutuufu. Bwe bakuzza mu church oyimba? Nakati nyimba ennyimba za gospel. Tewanda bakulumberwa Honorable Katowali. Nayimba neza abakatuliki. Abagana omusabira. Nazo n'ozigattamu n'oyimba? Nazo naziyimba. Nayimba n'oyo mwami Kafeero ayimba kwafu. Okay. Yeah. So wabaawo omuntu ayagala okutekinga over project yewe n'omulonkato ng'ayagala yajja ayimba evaasi ya Kato omukkiriza? Bulungi nnyo. Wandiyagadde kuyimba na muyimbi ki omusajja mu Kampala wano mu bayimbi b'eggwanga wano? Abayimbi bonna bayimba bulungi nnyo. Ajja yenna ajje. Ani gw'ofiiringa nti singa evaasi ena akiri ajja agitulemu? Bonna bayimba bulungi naye abo abayinamu amaloboozi ga gospel be basobola abo.
abayimbi ba gospel Silver Kyagulanyi oya sobola n'ebyanko kato byali mu katemba Sozimo Sozimo munaddiini naye tabisobola Chris Evans tebabisobola bonna beetagamu katemba ebintu byanko kati oyagala ani awo ayimba atali serious beetagamu katemba Alien Skin Alien kazi ye mutabani waffe aliwo kati njagala osooka ompabulemu kinono kye bayita okuddugaza emmeeza omwana yakikubira nani yajja ku National Theatre nga nyumya bunyumya abantu bajjula ajje mugattaawo ayimbe pati ya Mugezi Kato oba naye tatuulawo bulungi ate nkubuuza onfunire gw'oyagala gulaba atuulawo ngambye bonna balungi ate ebintu ebyali mu katemba mungi ante kati ndi mu kunoonya ku bayimbya Gravity omuntu ojja okwepiica otasobola tuulawo katate abaana balina bikatemba kati nga bano aba film abazanyi ba film comedians Rainy Maulana and Rainy kati Rainy ye muyimbi Rainy asobola tuulawo bulungi comedian ngalimu olwo comedy Amoti ombalanguzi koja Chimbowa Chimbowa yagala muza mu studio ojayimba ne koja Chimbowa n'Amoti ombalanguzi ayimba comedy ate nga bwayimba naye atoga ebirimu comedy ate abaye woyimba ne koja Chimbowa buli kimu manya kiri catered for ayina moroka empya ayina double cabin empya yebejja kubeera mu video ajja kuba ajagenda mu studio esimu kuba yebbeeyi mu kwatolimbo temba mulabanga musanyufu ayajja sali happy ate ne sente ajino mayo bwana ne sente bukimu kikwanguyira ne sente ajina ate sente ajina ate akyali muvuka muto kakati watudde wonna kiba massive nabo bamoti basobola noono omuvubuka ow'ekirevu yeyita Bujingo ono wa Fun Factory naye asobola amanyi okuyimba simulaba nkonga ayimbye asobola ebyo ebintu byanko kato so ina asobola ajja akutuukirire oba project teri mikono gyo eri mikono gyange ffe ebintu byanko kato yayita tatulimitinga ani kati yafuuse manager wa Diamonds ani abatwala saawa zino yatulekerera Conrad abadde nga manager mutabani we yali yatandika ddo bakwatamu Conrad nga tuyingira covid twayimbako ye Kalangala twagala Diamonds production ne message yamuteekamu naye nga Conrad yali manager era yamutukwasa nnyo agamba Conrad tekala oyige ebintu bino oyige bakwata ebintu era yabadde manager wali otegeseeko ku Kivulu niyo life yonna nategekako ewaffe Gomba era abantu bajja bangi bapromota b'e Kampala bali bakozesezaako nakuteekako mu Kampala muno oba toteekangakoko banteekamu ggonnyo mujjeko bino n'ogenda ku mikolo n'ogenda mu mabaala biki naye okuteeka Ekivulu nti kyaffe Phoebe Nassolo kati kwata wano tuyimba mu Kampala naye badde ku Valentine twaliwo bandeetako awo ku front page ku Valentine's Day oyimba ku mikolo nnyo nyimba nnyo ku mikolo gye nasigalire okusinga olina ennyimba z'emikolo bagamba bw'oyimba ku mbaga ya Kabaka nze nali n'oluyimba lw'embaga luyimba ki eno embaga enungi kuba Kabaka atutte nagenda nno toli wa leero ebiseera byo nali nyimba za Keziya bambi toli wa leero embaga teri ya 98 tewali lwange ati oluyimba nali sinayimba Keziya nambi yali amaze okufa ebiseera ebyo yafa mwaka ki mwaka ngwerabidde bambi ene wawumula emirembe naye gwe wateekinga ava kwali omufaananya eddoboozi abeere n'emboozi ze z'abapasitaazi balokole banneeze ndi Musevenisidde bimanyi nkumanyi okuva eGomba naye andikire Katolwama wange ate alina kyamwagaza ate Katolwama yali boosi we Kato yanzi yatujja wala yatuyigiriza ennyimba za laafu nze nali nyimba ebintu byaki tuula ndeese wa Mwanyina sategere nti onojja abye Katolwama awumule mirembe namulaba jjo Katambi ng'agamba nti simanyi Kato yavumanga Bobby Kato tasobola vuma Bobby yali mukwano gwe nendaba nono Wisdom kaye manyi bano abalokole Mwanyina zoli mulokole naye gwe ne Wisdom kaye muli balokole lwaki mulimba nedda Wisdom kaye namulabe namulenga agamba nti Katolwama tazikirangako Bobby Wine mu kuzika tata Bobby Wine twaliwo ne Katolwama era Katolwama yalina omugenzi ono wa DP
Amitani. Abadde pibanja abafudde isa Kikongo yafa. Ono Masaka muzeyi ono muzeyi gutanyibiranga ngali yesimbye ku Haji Babali. Ani Masaka banji. Yali yesimbye ku Haji Babali go onovuga. Gundi Nsubuga bakireke. Simeon Nsubuga. Balekera. Birekerawo muzeyi Nsubuga birekerawo. Birekerawo Nsubuga. Yajja ne Katolo wa mahona lebo my boss. Ngaze kuziika. Ne bazika tata Bobby Wine. Naye kakati Katolo wametoka kuba nti yali taata wote kimugala kwa nti yali avuma Bobby Wine. Gundi yabyogedde. Nedda kagambe Wisdom kanya byogedde. Kajogere kigambo kiki. Nedda wisdom kanya. Teyayimbye. Yagale mo. Teyayimbye wisdom kanya. Akatolo amatazika. Bobby Wine. Abange ebyo tubireke. Nedda nze ndiwe gomba kambyogere. Nzaliwa gomba wale kabula soke. Bobby Wine Mwanyina ze wali kanoni. Wamona yaganyo kato kwa tata we. Anti nagete. Aina muolereza kuba kagamba amazima muno ekirungi wali. Kato yayagala Phoebe Nassolo n'obulamu bwe bwonna. Bangamba muno Kato. Bangamba mbo Kato yatwala Phoebe Nassolo mu Eagles. Kato wa makaliza. Phoebe Nassolo ulira. Phoebe Nassolo yatandika Diamond. Eya Katolo bwa. Yes. Kato yayagala Phoebe nga ne bagenda mu shows katika kikugabe ekirungi wali. Bwe bagenda mu shows uliza. Nga Kato ono yabira mu motoka yani. Yakato. Ngagamba temukwata ku muwala wange. Nze sibera. Omanyi by then ngejali mu 7th day ngalinga fala. Mugambe kino si fala. Gachito. No. Si fala. Nalina doboze do. Anti yes. Angamba sika sibera ko upcoming. Ngasi atayagala bamono oni. Osegera. Ne? Naye nga ye yali mulamu nnyo kuba si yakutwalanga mu kasino. Si yakutwalanga mu kasino. Bana babisi bage. Phoebe Nassolo ono yali mulabye Mwanyinaze. Ono bwe yatwala mu kasino. Nali simanyi kasino wena sika. Ni wachi watwalanga mu Sematimba mu kasino. Makula. Wasalinga ngane makula. Ono yaberanga naye nga yogera mazima. Nga bepi mvako. Leo babyogedde batugamba nga walinga. Ebya makula sibimanyi. Yakasa bujingo sibimanyi. Nsanyisa kula. Nazegamba Mwanyinaze. Ogamba oliwa? Ave ko hona lebo Katolo wa mawomuleme. Ona lebo Katolo mama awomuleme. Ni olugamba. Ogamba otya. Nasijiwulira munange. Bade kubona timu wandi bubi. Tewali kyamanyi obadde omuzeeko nkunoonyeza buli nkunonya sikufunanya. Galojeko mu kamera. Tubeera beezi wali. Nenga tuteekawo kamera ng'odduka emisinde. Sagala kamera. Kiki kiri mu ddiini y'obusabeni sidde oba kirimu gwe toyagala kamera? Oliwa? Bali batya? Kubanga njogera nnyo amazima. Agamba atya maama Nalongo? Nalongo mulungi. Ate mukwano gwange mulungi nnyo. yawonye. Amazima gakalamu mbadde ku gundi ku boda. Agamba atya mukwano gwange bamuyita Betty Mpologoma eddoboozi. Banaye ono omuganda Betty Mpologoma adda ku ggwe wandi bubi. Adda kunze. Betty Mpologoma adda ku ggwe. Agamba atya Betty Mpologoma wange. Kale nsonyiwa bana. Kakati mbadde manyiza zituleeta kyekituleesa kamera tugire amazima gaveeyo. Toli wa union, toli waki wa federation. Anti toli wa federation. Anti bagamba yafe bayogera nnyo amazima. Agenda kwogerewa Sale. Tibano bonna betujje makinde sibayimbi. Ajja byogera nali sijja byogera naye nali nja kwogera amazima ngambe Sale mwalimu abantu abebatwala no Sale bali sibayimbi mwalimu batwala nga sibayimbi nga bagenda mubba tufulanze kuchida Jinja Road toli muwuma toli mu federation Atu olaba kubanga kyekigata abayimbi mwenna. Yes. Shero yeriwo. Shero. Secretary General fa yajimba. Kale kamukwate kamulagirira ajja kunone. I mean ogenda no register nga ne bakuwa card no gisasula center zo. Era card yasoko mwali yajisasulira. Bamuyita Irene Kusima yali vice president. Yesimbiyo kwa vice president. Nayenze ekyangana okujja mu kamera za mwekinzirusa kwogera mazima gandekesa ku gate ya General Sale. Sematimba jangu mu kamera kubanga ono angamba mbu ekyamulekesa kwogera mazima mbu yewa amazima nnyo. Amazima anti kyekye nagambye amazima gakukyaya ono takyagamba kyekituufu nze njoganya amazima gangabisa mu kamera bamuleka ku gate ya Sale nkuba nenkubirawo ngone mukubirawo kubanga nibagamba engawulo abali bagenzi bali nibagamba bwe bati bali mbono ba legendary artists ate naye nibagamba tebammanyi nemugamba Mwanyinaze acho genda mu ebyo
ono yangana nengwe good be yogedde baba ba beggars naga manya stomera mu beggars baba banonya era kati kagame kigambo oloza bache mutule tagenda yo edikezo jali namuga togeza bamugamba nze joganya amazima kubanga kitufu amazi tugeze tugane bonna abana abantu abayimbi bonna bali ku mutundo mweyo zibawoza federation bali mukusabiriza Nagame togenda to namuga togenda oli legend togenda no sabiriza kati bali batwala bale legend sikusabiriza so mukama wange Bobi Wine wamaze kugamba amazima wewe bancho wayugide abayi Bobi Wine yayogede bulungi yege mugenda fuka babega bagenda bafosa babega ekyamwogezo bulungi kikino yagambe bannaye mudduka n'ekiwagu enkota yani okitegeera ate kyokubiri mugenda kugenda baba we milioni 10 zigwa oba kakadde oba buwombi bugwe nga bannamwe tebasanyusa bagamba bimugende zana baba milioni 5 Simba watunule baba waneze ndawo gundi zona zona rumuze wezili awo bonna bayimbi kugamba ekiri endo zo oyinza nokweza katinga kondo mbakunganya bucket ne bucket ezachi abayimbi bepicha kulimba ato ndaga jogere mazima katika chimbo kugamba olwale bino bigambo byange ekiri emutundu abana ba bepicha bawoza bali mu federation asibitufu ama obaleta obuwala bwabwe bepicha na bayimbi bayimbi edikezo mukwano gwe sikutenza joganya wamona atya edikezo tanampitako ngati mukwano gwe edikezo edda yayimba kulimba lwasudde nampita twali awo kusauna jogambe je wasasulya pasta salimanye ebyo zana garden kusalama nyana marode kati waliwo ka studio wansi ka mwana yabamentangani bass rundiane yali ayina eddoboozi eddungi mwerabidde ayina sound enungi edikezo nayimba yolimba lwabasudde najja nangamba nkulabye ku sauna awo jangu onterereze ku ddoboozi mumanyi ffe tulina amaloboozi amalungi bambi nengenda nemuterereza mu eddoboozi lyabasudde awo saddamu nnyo mulaba era bwampita ngenda mubintu ebigenda maaso ebigenda maaso byonna byonna byabayimbi ba legend abakadde oba byabayimbi abato oba abapya byatusobedde tetumanyi byabaani kwaffe ababbandi tetunerabayo imbuze kibuze twalabyeyo gwebayisani kibuze ezo bagayi ababbandi bayisani ubwo kimbuze ebigenda maaso byabayimbi ba legend oba bayimbi abapya oba abato ekigenda maaso bebayimbi abasabirizi si basabirize kyomanyi menyawo ekyandese wa Mwanyina zakajogere maze point yandese wa Mwanyina za makanzi kuboli kibo ave ku honorable Kato wange ekyo twakikanyizaako olebe kuddamu gamba nti Bobi Wine era yamuvuma yazika tata naye gwoli taatawo era taiza mwogera ko kikyambo njagala okutereza Katoma yavuma Bobi Wine kati bonna babo yavuma Bobi Wine n'abaana be nawe Phoebe Nassolo mukayabirabe Phoebe Nassolo Phoebe Nassolo yazika tata we Phoebe Nassolo ekitiibwa nkuteno kuti n'omutima era mami nkusaba fuga enseno bano ba Luganda bampambye my brother look here Kato lubwama ne muzayibirekera awo nga tanafa bakwata olugero lwa DP ne baluteka ku tata wa Bobi Wine anti Kato lubwama yali wa DP ebiseera ebyo kanoni kati tabayo Phoebe yamuzikirako kyemba Kato lubwama n'asonyiwa Chagulanye oli musajja ino omutima Katonda neka ne chagulanye wo omutima oli musajja labayo Phoebe bakuzalawa nogenda chenjagala okutereza olaba Isima yavumanga Bobi Wine njana kabiri chenjagala okutereza Isima agamba but abanyarwanda usome nalako de guno gusajja guno guturangaze alien guli wate gumisajja musemanyi misajja minakani misajja biwempe mugenda esembizi sekundi zisanye ogamba basajja mitijantula basajja mitijantula gogamba atopa ojabise badiba gobanga kati bamanye ekintu kimu Kato lubwama yazikirako Bobi Wine yes okay kale twakikiriza kubanga naye ate bonna babo Kato lubwama taatawo Bobi Wine muzaalibwa ku kyalo kimu kati bonna babo sikuzaalibwa na kyalo kimu mama Bobi yamutukwasa mu buto edda ne Eddie yawe tuyimbe nabo amaloboozi aga church Bobi Wine mama Eddie ne mama Bobi yatukwata bwati nagamba mujje bana bana mbaba kwaseze abana bange bano bayimbe nga mmwe ngala amaloboozi gange ne Kezia Nambi natutwala mama Bobi Kezia Nambi ajja ate mufu tanga musawo naye muganda wo abulago bufo bamumpulira Kezia leta microphone abantu bampulira abantu bakuwulira Bobi Wine sigamba nti weggomba he's my brother, he's my gomba mate, he's my friend, he's my younger brother. Bobi Wine. Ndi mukulu we. Bobi Wine. Bamukuwa musomesa music. Sikumusomesa music. Omusomesa amaloboozi. Kankuwe eddoboozi. Mama Bobi. Yatukwasa abaana abo nagamba no bannyina mmwe. Mubasomese. Mutambule nabo sikubasomesa. Mutambule nabo mulaga. Mu music. Mu music industry. Kati batutukere yantwalayo mmanyi.
Mama Bobby alaganye eddoboozi ya Kezia Nambi. Kezia Nambi kati olwo omufuna otya ate? Museveni fide mu church yaffe. Naye weegomba. Nga nsaba naye najja nankumbi. Nga omaze okujja Kampala? Yes, nga anti wange. Era ennyimba ze zonna eza Kezia Nambi zonna nze nino ziyimba. So Bobby Wine ayinamu tachi yo? Ayina tachi yange, Eddie yawe ayina yange. Eddie yego akwatamu nnyo okusinga? Bobby yabizalawa. Era mwana nze ebyo bya church sibiyimba. Ate yali muto nga akyasoma. N'okwatamu bali abali bakuze. Eddie yawe. Eddie yawe nga Kezia Nambi amugamba timba tutya eddoboozi ery'eggono. Kezia Nambi atimba bwe tuti mama waabwe yabatukwasa. Yabakwasa Kezia Nambi. Kezia Nambi yalina eddoboozi eddungi nga asobola training. Kezia Nambi kozi yayimba kayimba ki? Lwa kigambo kya lulimi ekyo kyekyannемesa omulwenzi omulungi obulago bwaffe. Kati nze ennyimba yazimpa zonna, famire yazimpa. Kyobola anaddamu lulimba olugamba nti eno ye sekuukulu buli mwaka. Era oluyimba olwo bwe nagenda okuyimba Eddie yawe nantwala mu studio yakasiwukira. Ewa kasiwukira no gye watuukire wamuzika. Kezia Nambi oyo nankwasa Eddie yawe. Namugamba ono muwala wange muyimbi mulungi mujja kuyimbanga naye kubanga nze kulira ndi wiki. Era omukyala yafa. Yali akuze? Yali atansoko? Yali mulwadde? Yali mulwadde pressure. Okay. Kakati Eddie yawe nantwala mu kasiwukira timba oluyimba tayimba oluyimba lwaleta neetale. Kolwaleero neetale nga ndino n'omwagalwa tewaliwo. Naliwo. Kati Eddie yawe timba oluyimba tusanga Geoffrey Lutaya. Geoffrey Lutaya nga yali yayimba ne Kezia Nambi. Ne tukyusa oluyimba lwa Kezia Nambi olw'omutooro ne tuliteekamu oluyimba olugamba nakikola ntya walijjukidde mu Geoffrey munange kubaga wange obesa mu ssomero. Kati Eddie yawe mwatala ako kakola sike nawulira. Nensanga Geoffrey Lutaya. Nakanga omukazi nga yimba Kezia. Eddie yawe namugamba Kezia yamutuleetedde wa. Byali bituufu lwali luyimba buluyimba waliwo yali yagobwa mu ssomero. Oba jasi byalwali luyimba. Yali yanga luyimba yalujja mu mutooro. Okay. Kati Kezia Nambi wangu mama Eddie yawe baleta Kezia Nambi. Omuwa abaana. Bonna abaana bayimbenga abachachi. Eddie yawe yakitwala ba Bobby tebakiyingiramu. Bagenda mu byabwe. Kati Eddie yawe wakitwala nagamba kangene nono omuwala wa Kezia Nambi. Tugenda muki kasiwukira. Batuka mukasiwukira tusanga Geoffrey Lutaya. Nagamba mfunyo mwamusanga recordinga nga yimba ebintu bye. Nga tanafuna Irene olwo obanga amuyina nga tanamufuna kati wayimba ebintu bye ebyali mu fire Lutaya naye nga alinamu eddoboozi ya fire. Yes. Naze nelya Kezia nga Geoffrey nelya fire. Kati Eddie yawe namugamba Kezia Nambi yatuleetedde omuyimbi mama yatuleetedde abayimbi. Be bano mama Eddie yawe nga tumuyita mu ssawo ekamookya nga ave eggomba najja najjanjaba abantu ekamookya. Bwe yatwalayo Kezia Nambi. Kezia nantwala nagamba lekedde ono muwala wange ayimbanga nze. Okay. Kati Eddie yawe bwe yayagala eddoboozi yange tugenda mu kasiwukira tuyimba olwo oluyimba. Bwe twalumalayo n'agenda ebweru okusoma. Eddie yawe? Oluyimba kasiwuka n'alugula kolwaleero neetale nga ndina n'omwagala ensujju neme abikola emiro ey'akabenje gye luli ejadduwulira. Bwe yagenda ebweru okusoma Geoffrey n'amunsaba. Insawo oyo omuyimbi ayimbanga Kezia Nambi mutwale mu gurupu yaffe yantwala wakatolo bwama. Geoffrey yantwala wakatolo bwama nga Diamonds gyeri tenabaayo. Olwo katolo bwama yagikola balina Diamonds ensemble ne bayiye bakole Diamond Production. Yes. Era balitandika baba Geoffrey Lutaya Maiso Mayinja Sekamatte Seruga bichebyo. Abo nabo omanyi. So bakutwala wakatolo bwama. Geoffrey ngantwale wakatolo bwama nafunye omuyimbi ayimbanga Kezia. Era natandika tegeza Kezia bali bamwagala nnyo yabererawo yali w'amaanyi. Yayimbanga eddoboozi eddungi gaba stera gaba ebony zaago. Naali ntendeka nendikwata jjukira nange nali muyimbi wa gospel. Kati ne mu kwaya ye bagita Joyous. Nga nze muyimbira alto nga njigiza soprano. Kati Geoffrey bwantwale wa katolo bwama honorable katolo bwama anko kato kati the late n'agamba ate Sanko omuntu alina ddoboozi nga lino era afudde agamba sisaba nko muyimbi nga Phoebe Nassolo. Sematimba abijulira. Kwe kufungula omuziki ku lumbe twali ku National Theatre omunje nyimbo yagoti. Katolo bwama yafudde ayogera ddoboozi lyani. Ekituufu. Badaba Oluganda leero bennafunye. Just 25 bwe bayamanyi nga tuli basi. Alina byaddaga kama amazima. Ensi newuniikirira. Yabiranga ku gundi y'akasuku.
Maika sikataba mukwano nnyo gwaso nawe yali agakuddamu okutandika nga bya okwesiba kuno kukoze ekikuyiise mbu yafunye obusungu atandika okubanga walanda Bobi Wine tokomyawe katolo obwana bwa Nuupu nawabeera ku radio nawabeerawa agamba omwana Phoebe Nassolo ye mwana ayimba n'empyanga yagamba ate tebakawulidde yagambanga nti mu baana bonna abayimba benaleeta era kyova Katonda olaba yali akava ettake katika yali ttake eziti ttake agenza okujanjabwa ttake ojuka bwe yali akatuuka bati yanoonya ono nabayimba oluyimba lupya mbayita mbadde nsaba oluyimba olwo kimbo wa ssebo taata wabyogedde n'ogenda kojja kimbo wa bayira kojja kimbo wakyogedde yayogedde ku National Theatre agenda promoting oluyimba lwa Katolo actually yabadde aganoga zine nyimba Katolo yimba ne Phoebe Nassolo nyimba bbiri nyimba kinasi waliwo no onewadde nyusimye nange nakola nga bwentyo mu birabi bifofa byennina balimba babiri njagala bakimanye olaga wafe ate oneno watambula nawe ssebo nyumirwa nga bampise erinnya lyo olone sagambiza nti mukwano waliwo oluyimba lwayimba vasi yakato ayina yagamba mukwano kwatako balumanyi kati nayimba ne bayimba lwa masopulu yentawanya masopulu yentawanya twayimbe n'akapya oyo musitope nga tukwati akendezemuko akayimba n'akapya kagamba akada kayimba sikyaluma mutwe nako mwakayimba bali baluzunze mimwa gikutte pati koja kimbo yagambye promoting kana kayimba kenawulira Katoya kalimu kirabe ebiso something like that walulimu nalwo olwo yali aluyiriza nze nali mu ddiini nnyo omukyaki nalulina bilavulavu bingi nendugaana baluyiya ne silver Kyagulanyi kirabe ebiso kati balugaana ne baluwa nabiryo kati bwogende wakatolu bwamanga nagenda mu backingamko waluli mu backing katolu yakolanga ekintu bwekiti nga bakulaba mu eddoboozi eddungi ng'omwana ono alinamu ekibulamu nga kutwala gyolaba jojja okukolera ekitone kibe bwogende wakatolu bwama nga Geoffrey yakututeyo watandika ku gundi ki nayimbanga za Kezia Nambi Omutooro era nze muyimbi yayimba ku mbaga ya Kabaka engoma ne yeekuba wali sakunyumiza Mwanyina Katolo omuyantwala obukiri kituufu engoma neekuba mu Diamond Production oliko empewo nayimba oluyimba lwa Kezia Nambi olugamba nti eno yembaga eno nki betesetese buli gwendaba abantu bona abasanyufu kuba Kabaka atutte n'agenda bw'onayogera ekyo ekigambo engoma yeekuba mujaguzo neyeekuba bagamba yakita mujaguzo ogenda okulimba nze nze sirimba abaaliwo bano abijjukira kakati Katolubwa amayanga mafirigo yali wali buuza bajja wantaka wali wayimbako mafirigo yali wali atolanga Diamond Production yes so tayaba message bamayinja bamaiso anko Kato kati nga nze nina oluyimba lw'embaga olwa Kezia ate nga mulina oyimba ku mbaga ya Kabaka nga sina luyimba lwange ewa anko Kato mujaguzo ne yeekuba Katolo amalaga na muyimbi mutuufu ewa anko Kato wabeerayo wamala ebbanga ki dene nakati mbadde naye nakati naye simuvangako kituufu guwa sportinga omuyimbi gwe bayita Irene Namatovu mukyala wa Geoffrey Taya anti nga bwe nkugambye nti Katolo bwama yakulabangamu ekitone ky'okuzina Irene yali dansa yakulabangamu ekyokuzina naye ate nga n'eddoboozi Irene yali dansa yes dansa otegeeza bana abakalyoki yali muzinyi w'amaganda ndowooza olaba bwazina obulungi kati ng'ate Katolo w'amabambi yakulabangamu ekirabo Honorable Katolo w'ama anko waffe menta waffe awarolomodo yakulabangamu ekirabo n'akigatta ku kyono nze siri muzinyi naye labanga ono dansa n'agamba ayiri nomanya amazina naye atolina n'ekirabo eky'okuyimba tugende mu studio tugendanga mu studios nga omuteramu eddoboozi eri mu backinga nasobola okuyimba ate nga bwazina waliwo eyangamba
eyayambako Irene Namatovu okuyimba ennyimba ezasooka. Waliwo yaŋŋamba nti Phoebe Nassolo ne Stasha nti ennyimba za Irene Namatovu ezasooka Phoebe Nassolo I mean Irene Namatovu nti ennyimba ze zasooka Phoebe Nassolo zalinga za Phoebe Nassolo okuba nti baali batandise okufunamu engeri y'okumwagala abakulu nga bakujjako ennyimba zo ne baziwooli naye si gwakiŋŋamba waliwo yakiŋŋamba bugambi nti ennyimba za Irene Namatovu ezasooka zabanga zizo kituufu zabanga zange nganze zabanga za production za company yamu production Diamonds production cause ono yayimbanga ekintu ne balaba nti kijja kujja mu ddoboozi ya Gondi ne bagamba eddoboozi lyono lijjo solo kiwanirira okay kati balabanga nyenga eddoboozi lyange liwanirira so abasajja bonna wabeerako nabo bonna kyengamba watambula nabo mu music yabo Geoffrey Utaya Misachi Freddy Maiso Anko Kato Seruga Sekyewa Sekamate ni omulala gwe sikonyeeko waliwo n'omusajja w'ennansa noono Mamuli Katumba ni Mamuli Katumba ono omuyimbi waffe omuyimbi yalinga nnyo mu Diamonds production. Diamonds production yasooka eyaffe kadomo kadeeya Geoffrey Utaya Semakula Misachi Mayinja Sekamate Maiso bangi nnyo mitanda wali mu byuma n'abaana babacking aba backups twalimu nze Angela Kalule Phoebe Nassolo Prosika Nkunda ne twegattibwako abo bakyala baabwe Stasha Catherine Namatovu kusasira Namatovu Irene Stasha Mayanja abawo bajjo Stasha bajjo ovadde ate wa Kabubbo nabeerangayo nga tata wange Kabubbo tata wange Namasuba yali bosi wange nga tata wange otandika era nga nali mu ssente mu safe kyovola nze ndaba kamera za mwenziru kanze namanyira kyova watwalanga Sematimba mu bya Zaala twala mu kasino namutwalanga mu kasino nga ngenda ani Sematimba Moses yagamba nti bwamutwalanga mu kasino naye mu kasino gwe walinga otesendeza abagagga walina abagagga basatu yagamba walina Kabubbo walina Zimwe omugenzi Zimwe nani beebo nali ndi mwesigwa nnyo nga nkuma safe y'omugagga Kabubbo ng'ate omugagga Kabubbo akolagana n'omugagga Zimwe nga tukola garments eza companies ez'enjawulo twakolanga Zimwe constructions nga renovating state houses Kisozi Nakasero Rwakitura so gwe wavuganga sente n'ozeeta kati batwamutungiranga ebyambalo overalls ezakolanga enguudo kati nga nze mmanja abagagga nga Kabubbo akutuma tugende wazima nga tantuma nganze Phoebe Nassolo yantumanga nga cashier wa companies so ebitukanga mu Zaala era nga gwe oleeta sente ku kasino kirabu yonna weeri nga ngendo zino naye bagagga babeera batudde twakubiranga Zimwe constructions namugamba boss oliwa muzeyi nga amugamba muwala wange ajja okumusasula ansange mu kasino tuleeta engoye nga overalls 10,000 okay so ansange mu kasino so awo naawe abaana bange bajja kubaabo abaanabawo naawe ow'okukido basentongo kasagga abatabani be babeerangawo dadi muwala Kabubbo azze mumuwe sente bweziti nga tuwa obukadde nga 10,000 bwote bwewakulira mu sente mu buutu wali nzigalawo nga nsooka ndya ku sente bwe nali nyumyako ne Mwanyina zono nga mutwala bwe nali nyumya ne Betty Mpologoma yaŋŋamba nti gwe wamuleeta Kampala bonna abaana abato era mbu yatuuka kuno yatuukira wuwo ezzana kituufu Namasuba ate awo nali mbeera waddadi wange muzeyi Kavu yaŋŋamba waziti yairi hardware gwe muligo yasooka okolwa gugwe alyoko olwa yigu yasookerako mu hardware amufunira awo abaana ba muzeyi balinanga hardware zaawo so bwagenda mu Ebonies okuyimba naye waliyo mu Ebonies nze namutwala mu Ebonies wayimbayiko mu Ebonies Kezia Nambya nti Kezia Nambya yali wa mu Ebonies yagenda nayimba background music amaloboozi agali mu background eyo agasinga gabeeranga ga Kezia ne Eddie yawe yaliyoko mu Ebonies Eddie yawe samulabayo Dr. T yaliyo nga owebyuma owebivuga gyafuukira bazze wammwe kati eyo gye nabajja ne mbatwala ewa Anko Kato ne mugamba nno Anko Kato yagala eddoboozi eddene ng'erya Stera ninamutowanga alina eddoboozi ddene
uyo atuuse audience negamba atakyamulaba era yeyogerako nyini takyalaba president kusasira siminako buzibu naye bwe yatuuka yerabira gye yava wayise ne wa mu nyimba za kusasira mulimu lwawandika oba lwayimba twamu nyimba nnya Seruga yiye nyimba 3 nga nze nziyimba mu ddoboozi lyange kusasira nazikwata nazimayiminga amaloboozi gange olumu walitandira bantya nga nkuzadde amina olumu lugamba nti twaluyimba ne Betty Mpologoma nga lugamba nti njagala kimu mapenzi nga kyakyankya lweyatandikirako olulala lugamba kale nalinganidde ki bwe waŋŋamba nti onsiimye nalinganidde ki singa mukwano sakkiriza naye nina ebingi ebyontengula omukwano gwa mulungi gwampa mbanze naye mpulira nzenna nga pato zisumuludde nalwo lwali lwange nendumuwa naye temukyayogerako naye Fulambw atuuse nnyo mu State House nefula tatwagala netumulekerayo kati takyamulaba yamanyi naye takyamulaba yatuuka mu State House naye ate takyamulaba yagamba sikyakulaba muzeeyi akuba yalimba president nga byemirimu emitwalo 3 kyegeza oli mugaga muvuno president omwetaagisa otya ku street nolaga ssente ate bagamuzaalize mbere yatunze mmotoka abantu ebikonwa nga bamu bavaamu amaaso abamu balema bazadde baffe bazimba amagulu lwakunoonya wa president Museveni nga gwoli mu sente newogasi bwe nogamba nti this is NRM ebisalamu ebitukama etukobera obera obigamba ani era kyona kimunenyako ne mugamba tuddamu kweragira ku sente tofunyizanga lwali wabigenge abantu baliri bali gwoba ofunyeyooko kyojjeeyo ate todda mu kukudalira bantu obuyimba bw'abantu bwagwa abantu baali ente zaabwe mu ntalo abantu baziika abamu tewali na malalo g'abantu bwabwe we bali simanyi malalo ng'obalaga ssente mu kubanga gwe wakatuukamu zata wange olutalo yalugulamu obulamu novuma abagagga ba uhuru abalwaniridde ekibuga banyakana nobagamba ebikonwa era president Museveni wonna wolinze siri kusonyiwa munaye president Museveni talina buzibu taata wange anti olutalo lwe abawuliranye bamwononera erinnya anti kati bwe yandibadde amanya abantu be yalwana nabo n'akola ng'ajja atunoonyaayo gye bali abaana b'abalwanyi naye banoonya abaana b'abalwanyi ate bateekawo baabwe kyovola bawaffe eggomba banoonya abaana b'abalwanyi ate bateekawo baabwe kati ne weebuuza kyovola bawaffe eggomba abantu bakoze bati fa abaana b'abalwanyi abatuufu ate mutegawo bamu anyway tuli baana babalwanyi Phoebe okyayimba eggulo nabadde ku Sunday nabadde ne show nemba kyolina olupya olaba obulago bwasakadde nokusakaala ennyimba empya nno tezirina nnyo makulu nnyo biri awo ennyimba enkadde zetwateekawo zayinanga messages nammwe mwasaba mugende n'omulembe oguliwo olw'okuba enkadde abantu tebakyazigoberera enkadde bazigoberera nnyo kyobola waliyo olis afriga olio girabye tulanga ejjuza bekikadde biki all is God kyo tokimanyi nkimanyi abakadde muli golo abakadde ffe tuli ba God nze nyinza ekigambo nenkiyimba ekigambo kyota sosolya bwatafa n'oleeta bino ebyako epica oyinza okweyimba tontangulira gravity tuyagala kwepica tontangulira gravity toga gwe teweepica gravity mukwano gwange gwe teweepica what does that mean oyinza okuyimba ekyo kintu mu mbaga ku mbaga oyinza okiyimba ku graduation ninza olimba lwange olwasosolya bwatafa buli mukolombaawo ninga soda siva ku mikono oyinza okuyimba jayonteekeyo kumukolo sirabanga nnyama erimu ogomba bukyanzaalibwa siba magoma season siba mu clubs nyimba nnyo buli wamu okyali ku siini yes of course okay kati oyimbira wa oyimbira mu gundi ki mu clubs kyengamba oli mu kibiina kyani nze nsigadde nkyali wa Diamonds production sivangamu okyali mu Diamond era kujja kimba oyagambye promoting oluyimba lwaffe olupya lwenasembyeyo okuyimba ne Honorable Katolo bwama anko waffe abalenzi ba Eagles production abo wotunula isole waabwe olaba nga abakazi kumpi babajjira mu gundi yaabwe omwo olaba Honorable Kati Geoffrey Lutaya mukyala we ye Irene olaba Stasha Mayanja yalina mwani era nze Geoffrey nze namugamba Stasha yalina mwamu Geoffrey nze namugamba kile kyana kakirungi gwa sporting era kyali nyimpise nga senga Irene senga Phoebe nesi jatiyingira kunyo tekina kyekyankola Stasha alimini kakani kusasira ayina kyeyankola yego nyina okwogerako kusansira kanzijewa nze namwetera Serugga nzija Irene ayina kyeyankola kakati I mean oyo kusasira Serugga
Sasa na mujeri mu bajosams. Kakati gwa balenza bo waba onotya okupicha. Anti okupicha tekukkirizibwa mu Diamonds. Ate abo bakazi bonga babafuna mu. Tekukkirizibwanga. Babo yepichiranga wa. Bekwekanga kati era bebagenda mu igozi zaabwe ne bafuuka bafu. Ne bewasizanga eyo. Naye ne wakatolo bwama nga tebikkirizibwa. So gwe twafuna musajja alina mubayimbi. Ati nze naye ne Kalese. Kale. Tuwafuna musajja mu production ezo. Mune kato oyo honorable kato anko kato wa from laba. Yali atukumira ku musingi gw'okubeera nti tuli baana ba Katonda nnyo. Ebyokwepicha nga tabyagala nnyo. Ne musiga. Tubula naye nnyini bamutuwayirizaako. Nze mulumbe bambuuziza. Olina abaana bameka ba Katolo bwabo. Nenga kiki? Abaana. Nga tolinayo n'omu. Omusajja teyali bba waffe, yali bosi waffe. Onobaleeta mulumbe. Olwani. Abaana baleta. Olwate baana bise wali enkozi. Abaana baleta mu nnyimbe. Olwate twabalese. Onobaleeta mu nnyimbe nzoja kumbula. Madamu Ani tumwagala nnyo. Yatwagalanga ne tuyimba zimasopolo n'aguma ne tuyimba byonna. N'otulanga mu mmotoka yangu Kato najja n'abeera n'aguma. Nze sabera kwa upcoming. Nagenda nga nanko Kato mu jipu ye. Bana bavubuka abaami bano okutandika okwewasa bayewasa bavudde wanko Kato. Okwewasa ebyekiti. Ne batandika okwewasa nti station wagundi kusasa wagundi n'amatovu wagundi bamala kuva mu production ya Kato. Bamala ngo mu mpolampola ne batuka mu egos ne beetaaya. Kato yatukumanga nnyo. So wakulira ddala ng'olina eddiini bweto n'otafunamu n'abasajja mu abo abasajja baali wawo. Eddiini n'abasajja byawukana bitya? Obufumbo bwa Katonda buli mu Bayibuli gye buli. Tewali uya kukwana. Neffe twayagala. Oba tebakwana. Tubayita bansi. Nga mulimu eddiini. Kati fe Abaseveni. Kati wali olinda Museveni abayimbi abo nga tubayita nnyo abayimbi b'ensi. Ng'ogenze kuyimbayo ekigendererwa kya. Beti okufuna Dr. Kazibu yali mu Advent. Beti yali mu Advent kuva dda. Ngamba Dr. Kazibu Travis. Dr. T. Ye yali mu Advent munoke mufuna afuke mulamu wammwe. Oyo mula wange. Oba yawomesa nnyo enanga. Yamuyitanga manager wano mu Ndongo. N'abeera manager. Era n'eggomba tannajjayo. Era n'abeera ne manager. Abeera manager. Era ne manager yonna n'abibeera. Tumulinze eggomba lete. Enkolagana enkolagana. Ate bakubya akayimba. Fasi. Tetunamutongoza. Ne Dr. T. Asooka lete sukali ewa Nalongo. Alina fasi. Ate bayita kano ndi kulunya oba ndi kunya lwa lwerumu. Ndi kulunya. Lulimba lwa njawulo. Olwo ne ndi kulunya nalwo amaanyi. Simanyi enkuba simanyi etonye, simanyi ekedde naye bannange. Bayina ennyimba nnyingi munnange. Ne mukwano gwo. Beti mukwano. Simanyi oli omwagala mukuleetere. Beti Mpologoma. Beti mukwano gwange ng'omuntu. Mukwano gwange nnyo. Mugambe ntya. Mulaba nja mwegambira. Lwaki omuntu omukulu. Otidde Dr. T. Lwaki nkutuma. Abeere n'emboozi ze z'abapasitaazi balokole banneeze. Ndi Museveni sidde bimanyi. Nkumanyi okuva eggomba. Naye andikira Katolo wama wange. Ate alina kyamwagaza. Ate Katolo wama yali bosi we. Kato yanzi yatujja wala. Yatuyimbiza ennyimba za laavu. Nze nali nyimba ebintu byaki. Tuula. Ekyandeese wa Mwanyina. Sategede nti onojja. Abyo Katolo wama awumule mirembe. Namulaba jjo Katambi ng'agamba. Nti simanyi Kato yavumanga Bobby. Kato tasobola avuma Bobby yali mukwano gwe. No, wisdom kaye. Mani bana abalokole. Mwanyina zoli mulokole. Naye gwe ne wisdom kaye muli balokole. Lwaki mulimba? Nedda wisdom kaye namulabenga agamba. Ate fe tuli bakola Wisdom kaye namulenga agamba. Inti Katolo bwama tazikiranga ko Bobby Wine. Mukuzika tata Bobby Wine twaliyo ne Katolo bwama. Era Katolo bwama yalina omugenzi ono wa DP. Amwitani. Abaddipi bangi abafudde Isa Kikongo yafa. Ono Masaka muzeeyi. Ono muzeeyi gutayimbiranga ngali yesimbye ku Haji Mbabali. Ani Masaka bangi. Yali yesimbye ku Haji Mbabali go wanvuga. Guni Nsubuga bakireke. Simeho Nsubuga. Balekerawo. Birekerawo muzeeyi Nsubuga birekerawo. Nsubuga. Yajja ne Katolo wama honorable my boss. Ngaze kuziika. Ne baziika tata Bobby Wine. Naye kakati Katolo wamete okuba nti yali taata wote kimugala kwa nti yali avuma Bobby Wine. Gundi yabyogedde. Nedda kagambe Wisdom kaye yabyogedde. Kajogere kigambo kiki. Nedda wisdom kaye. Teyayimbye. Yagale mu. Teyayimbye wisdom kaye. Katolo bamatazika. Tazika. Abange ebyo tubireke. Nedda nze ndiwe gomba kambyogere. Nzali wa gomba yale kabula soke. Bobby Wine Mwanyina ze wali kanoni.
wamona yaganyo kato kwa tata we andi nagechera aina mulereza kuba kagamba mazima kuno ekirungi wali kato yayagala Phoebe Nassolo bulamu bwe banga mambo kato yatwala Phoebe Nassolo mu Eagles kato wa makaliza Phoebe Nassolo ulira Phoebe Nassolo yatandika Diamond katolo bwa yes kato yayagala Phoebe nga newe bagenda mu shows katika kugaba ekirungi wali bwe bagenda mu shows uliza nga kato ono yabira mu motoka yani yakato ngagamba temukwata ku muwala wange nza sibera omanyi by then ngejali mu 7th day ngalinga fala mugambe kino si fala gachito no si fala nalina doboze yo ati yes angamba kusika sibera yako upcoming ngachitayagala bamonone osegera naye nga ye yali mulamu nnyo kuba si yakutwalanga mu kasino si yakutwalanga mu kasino bana bagisi bage Phoebe Nassolo ono yali mulabye Mwanyinaze ono bwe yatwala mu kasino nali simanyi kasino wena si ni wachi watwalanga mu Sematimba mu kasino makula salinga ngane makula ono yaberanga naye nga bepi mvako leo abyogedde watugamba nga walinga ebya makula sibimanyi yapasa bujingo sibimanyi nsanyisa kula nazegama Mwanyinaze ogamba oliwa ave kuhona lebo katolo wa maomuleme ona lebo katolo mama amuleme ni ogamba oti nasijiulira munange bade kuboda timu wandi bubi tewayi kyamanyi obadde omuzeko nkunoonyeza buli nkunonya sukuna ngalo jeko mu kamera tubeera bezi wali nenga tuteka ku kamera ngodduka emisindi chichi kiri mu dini y'obusabani sidde oba kiri mu gitoyagala kamera oliwa bali batya kubanga njogera nyamazima agamba tya mama nalongo ate mkwano gwange yawonye amazima gakaramu mbade kugundi kuboda agamba tya mkwano gwange bamita Betty Mpologoma edobozi bana ono muganda Betty Mpologoma adda kugwa muda bubi adda konze Betty Mpologoma adda kugwa agamba atya Betty Mpologoma wange kale nsonyiwa bana kakati mbade mayinza zituleeta kyekituleesa kamera tugire amazima gaveeyo toli wa union toli waki wa federation antoli wa federation anti bagamba Phoebe ayogera nnyo amazima agenda kwogerewa sale tubano bonna betujje makinde sibayimbi ajja byogera nali sijja byogera naye nali nja kwogera amazima ngambe sale mwalimu abantu abe batwala no sale bali sibayimbi mwalimu batwala nga sibayimbi nga bagenda mubba tufulanze kuchida jinja road toli muwuma toli mu federation tino jibamo anti olaba kubanga kyekigata abayimbi mwenna yes shero yeriwo shero secretary general fa yajinga kamukwate kamulagiri ajja kunone ogenda no register nga ne bakuwa card no gisasula cente zo era card yasoko mwale my brother look here katolu bwama ne muzeyibirekera nga tanafa bakwata olugero DP ne baluteka ku tata wa Bobby Wine anti katolu bwama yali wa DP ebiseera ebyo kanoni kati zabayo Phoebe yamuzikira ko chemba katolu bwama nansonyiwa Chagulanye oli musajjo yino omutima Katonda neka nechagulanyi omutima oli musajjo labayo Phoebe bakuzalawa nogenda olaba Isima yavumanga Bobby Wine njana kambi kakulikenalaba kutereza Isima agamba but abanyarwanda usome nalako de guno gusajjo guno guturangaze alien guli wate gumisajja musimanyi misajja minakani misajja biwempe mugenda esembizi sekundi zisanye ogamba basajja mitijantula basajja mitijantula goga atapa ojabise badiba gobanga kati bamanye ekintu kimu Katolu wameyazikira ko Bobby Wine yes okay kale twachikiriza kubanga naye ate bonna babo Katolu bwama taatawo Bobby Wine muzalibwa ku kyalo kimu kati bonna babo sikuzalibwa na kyalo kimu mama Bobby yamutu kwasa mu buto edda ne Eddie yawe tuyimbe nabo amalobozi aga church Bobby Wine mama Eddie ne mama Bobby yatukwata bwati nagamba mujje bana mbaba kwaseza abana bange bano bayimbe nga mmwe bayagala amalobozi gange ne Kezia Nambi natutwala mama Bobby Kezia Nambi ajjate mu tanga musawo naye muganda wo abulago bufo bamumpolira Kezia leta microphone abantu bampolira abantu bakulira Bobby Wine sigama nti wegomba He's my brother, he's my gomba mate, he's my friend, he's my
younger brother. Bobby Wine. Ndi mukulu we. Bobby Wine. Bamukuwa musomesa music. Sikumusomesa music. Omusomesa amaloboozi. Obato. Kankuwa eddoboozi. Mama Bobby. Yatukwasa abaana abo naga bano banyina mmwe. Mubasomesa. Mutambule nabo sikubasomesa. Mutambule nabo bemulaga. Nabo mu music. Mu music industry. Kati batutukere antwalayo mmanyi. Mama Bobby yalaganye eddoboozi ya Kezia Nambi. Kezia Nambi kati olwo omufuna otya ate? Museveni fide wa chachi yaffe. Naye wegomba. Nga nsaba naye najja nankumbi. Nga omaze okujja Kampala. Yes, nga anti wange. Era ennyimba ze zonna eza Kezia Nambi zonna nze nino ziyimba. So Bobby Wine naye ayina mutachi yo. Ayina tachi yange. Edi yawe ayina yange. Edi yego akwata mwenye okusinga. Bobby yabizalawa. Era mwana nze ebyo bya chachi sibiyimba. Ate yali mutonga akyasoma. N'okwata mu bali abali bakuze. Edi yawe. Edi yawe nga Kezia Nambi amugamba tuyimba tutya eddoboozi ery'eggono. Kezia Nambi atimba bwe tuti mama waabwe yabatukwasa. Yabakwasa Kezia Nambi. Kezia Nambi yalina eddoboozi eddungi ng'asobola training. Kezia Nambi kozi yayimba kayimba ki? Lwa kigambo kya lulimi ekyo kyekyannamisa omulwenzi omulungi obulaga bwaffe. Kati nze ennyimba yazimpa zonna. Famire yazimpa. Kyobola anaddamu lulimba olugamba nti eno ye sseekuukulu buli mwaka. Era oluyimba olwo bwe nagenda okuyimba Edi yawe nantwala mu studio yakasiwukira. Wakasiwukira no gyewatuukire wamuzika. Kezia Nambi oyo nankwasa Edi yawe. Namugamba ono muwala wange muyimbi mulungi mujja kuyimbanga naye kubanga nze mpulira ndi week. Era omukyala yafa. Yali akuze. Yali atasoko. Yali mulwadde. Yali mulwadde pressure. Okay. Kakati Edi yawe nantwala mu kasiwukira timba oluyimba lwaleta neetale. Kolwaleero neetale nga ndino ono mwagala tewaliwo. Naliwo. Kati Edi yawe timba oluyimba tusanga Geoffrey Lutaya. Geoffrey Lutaya nga yali yayimba ne Kezia Nambi. Netukyusa oluyimba lwa Kezia Nambi olw'omutooro netuliteeka mu oluyimba olugamba nakikola ntya walijjukidde mu Geoffrey munange kubaga wange obesa mu ssomero. Kati Edi yawe mwatona ako kakola sike nawulira. Nensanga Geoffrey Lutaya. Naga ono omukazi ngayimba nga Kezia. Edi yawe namugamba Kezia yamutuleetedde wa. Byali bituufu lwaluyimba buluyimba waliwo yali yagobwa mu ssomero. Oba jasi byalwali yali yanga luyimba yalujja mu mutooro. Okay. Kati Kezia Nambi wangu mama Edi yawe bwatwetera baleta Kezia Nambi. Omuwa abaana bonna abaana bayimbenga abachachi. Edi yawe yakitwala ba Bobby tebakiyingiramu. Bagenda mu byabwe. Kati Edi yawe akitwala nagamba kangene nono omuwala wa Kezia Nambi. Tugenda muki kasiwukira. Batuka mukasiwukira tusanga Geoffrey Lutaya. Nagamba mfunye omuntu. Mamusanga recordinga. Ngayimba ebintu bye. Nga tanafuna Irene olwo. Obanga amuyina. Nga tanamufuna. Kati wayimba ebintu bye. Ebyalimu fire Lutaya naye nga alinamu eddoboozi ya fire. Yes. Naze nelya Kezia nga Geoffrey nelya fire. Kati Edi yawe namugamba Kezia Nambi yatuleetedde omuyimbi. Mama yatuleetedde abayimbi. Be bano mama Edi yawe nga tumita mu ssawo. Ekamookya nga ava eggomba najja najanjaba abantu ekamookya. Bwe yatwalayo Kezia Nambi. Kezia nantwala nagamba lekedde ono muwala wange ayimba nga nze. Okay. Kati Edi yawe bwe yayagala eddoboozi yange tugenda mu kasiwukira tuyimba olwo oluyimba. Bwe twalumalayo n'agenda ebweru. Okusoma. Edi yawe. Oluyimba kasiwuka n'alugula. Kolwaleero neetale nga ndinoono mwagala ensujju neme abikola emiro ey'akabenje. Gye luli ejja dduwulira. Yes. Bwe yagenda ebweru okusoma Geoffrey n'amunsaba. Insawo oyo omuyimbi ayimba nga Kezia Nambi. Mutwale mu gurupu yaffe. Yantwala wakatolo bwama. Geoffrey yantwala wakatolo bwama. Nga Diamonds gye eri tennabaayo. Oloba katolo bwama yagikola. Balina Diamonds Ensemble. Ne bayiye bakole. Diamond Production. Yes. Era bayitandika baba Geoffrey Lutaya Mayiso Mayinja Sekamatte Seruga bichebyo. Abo nabo omanyi. So bakutwala wakatolo bwama. Geoffrey ngantwale wakatolo bwama nafunye omuyimbi ayimba nga Kezia. Era natandika tegeza Kezia bali bamwagala nnyo yabeererawo yali w'amaanyi. Nganyi eddoboozi eddungi gaba stera gaba eboni zaago. Naali ntendeka ne nzikwata. Jjukira nange nali muyimbi wa gospel. Kati ne mu kwaya ye bagita Joyous. Nga nze muyimbira alto. Nga njigiza soprano. Kati Geoffrey bwantwale wa katolo bwama. Honorable katolo bwama. Anko Kato. Kati the late.
n'agamba ate Sanko omuntu alina ddoboozi nga lino era afudde agamba Sanko muyimbi nga Phoebe Nassolo. Sematimba abijulira. Kwe kufungula omuziki ku lumbe twali ku National Theatre omunje nyimbo yegotye. Katolwa mayafudde yogera ddoboozi lyani. Ekituufu. Badaba Oluganda leero bennafunye. Just 25 bwe bayamanyi nga tuli basi. Ate ne byaddaga gama amazima. Ensi newuniikirira. Yabiranga ku gundi yakasuku. Mayika kataba de mukwano nnyo gwa kasuku. Nawe yali agakuddamu okutandika nga bya okwesiba kuno kukoze ekikuyiise. Mbuya afunde omusonga tayiko kubanga walanda Bobi Wine. Nena tokomyawe. Okay kati kyo. Katolwa matadde. Obwana bwa Nuupu. Kana wabera ku radio nawe wabera wa. Agamba omwana Phoebe Nassolo. Ye mwana ayimba n'empyanga. Yagamba ate tebakawulidde. Era yagamba. Kale tokawulidde. Yagambanga nti mu baana bonna abayimba benaleeta era kyova Katone olaba yali akavettake kati yali take eziti take agenza kujanjabwa take ojuka bwe yali akatuka bati anoonyo nabayimba olimba lupya mbayita mbadde nsaba olimba olwo wa sebo tata wayogedde nogato genda promo olimba kojja Chimbo wabayira kojja Chimbo wakyogedde yayogedde ku National Theatre agenda promoting olimba la Katolwa lwa Katolwa ati kojja konsi actually yabadaga nogana zine nyimba Katolwa yimba ne Phoebe Nassolo nyimba bbiri nyimba kina era walono onewadde nyusimye nange nakola nga wentyo mubira bifofa byennina balimba babiri njagala bakimanye obulaga bwaffe ate oleno walitambula nawe ssebo nyumirwa nga bampise erinnya lyo olwo sagambisa nti mukono nakwewangulira vasi yakato ayina yagamba mukwano kwatako balumanyi kati nayimba ne bayimba masopulu yentawanya masopulu yentawanya twayimbe n'akapya oyo musitope nga tukwati akendezemuko akayimba n'akapya kagamba akada kayimba sikyaluma mutwe nako mwakayimba abali baluzunze mimwa gikutte pati kojja Chimbo yagambye promoting kana kayimba kenawulira Katoya kalimo kirabe ebiso something like that walulimu nalwo olwo yali aluyiriza nze nali mu ddiini nnyo mu church naluyina bilavulavu bingi nendugaana baluyiya ne Silver Kyagulanyi okay kirabe ebiso kati balugaana ne baluwa nabiryo kati bwogende wakatolu bwamanga nagenda mu backingamko walulimu Katolu wama yakolanga ekintu bwekiti nga bakulaba mu eddoboozi eddungi ng'omwana ono alinamu ekibulamu bakutwala gyolaba jojjokukolera ekitone kibe bwogende wakatolu bwama nga Geoffrey yakututeyo watandika ku gundi ki nayimbanga za Kezia Nambi Omutooro era nze muyimbi yayimba ku mbaga ya Kabaka engoma ne yeekuba wali sakunyumiza Mwanyina Katolu wama yantwala obukiri kituufu engoma neekuba mu Diamonds Production oliko empewo nayimba olimba lwa Kezia Nambi olugamba nti eno yembaga enungi betesetese buli gwendaba abantu bona abasanyufu kuba Kabaka atutte n'agenda bwenayogera ekyo ekigambo engoma yeekuba mujaguzo neyeekuba bagamba yatuta mujaguzo zegasemba agenda okulimanze upon the living God ensikasakulaba nze sirimba abaaliwo banaabijjukira kakati Katolu bwamayanga mafirigo yali walibuuza bajja wantaka walya wayimbako mafirigo yali wali atolanga Diamonds Production yes so tayaba message bamayinja bamaiso wa Uncle Kato kati nga nze nina olimba lw'embaga olwa Kezia ate nga mulina oyimba ku mbaga ya Kabaka nga sina luyimba lwange ewa Uncle Kato mujaguzo ne yeekuba Katolu wamalaga na muyimbi mutuufu ewa Uncle Kato wabeerayo wamala ebbanga ki dene nakati mbadde naye nakati bali naye simuvangako kituufu guwa sportinga omuyimbi gwe bayita Irene Namatovu mukyala wa Geoffrey Taya anti nga bwe nkugambye nti Katolu bwama yakulabangamu ekitone ky'okuzina Irene yali dansa yakulabangamu ekyokuzina naye ate nga n'eddoboozi Irene yali dansa yes dansa otegeza bana abakalioki yali muzinyi w'amaganda ndowooza olaba bwazina obulungi kati ng'ate Katolu w'amabambi yakulabangamu ekirabo Honorable Katolu wama anko waffe menta waffe awaroromodo yakulabangamu ekirabo n'akigatta ku kyono nze siri muzinyi naye labanga ono dansa n'agamba ayiri nomanya amazina naye atolina n'ekirabo eky'okuyimba tugende mu studio tugenda nga mu studios nga omuteramu eddoboozi eri mu backinga nasobola okuyimba ate nga bwazina waliwo eyangamba
eyayambako Irene Namatovu okuyimba ennyimba ezasooka. Waliwo yaŋŋamba nti Phoebe Nassolo ne Stasha nti ennyimba za Irene Namatovu ezasooka Phoebe Nassolo I mean Irene Namatovu nti ennyimba ze zasooka Phoebe Nassolo zalinga za Phoebe Nassolo okuba nti bali batandise okufunamu engeri y'okumwagala abakulu nga gwe bakujjako ennyimba zo ne baziwooli naye si gwakiŋŋamba waliwo yakiŋŋamba bugambi nti ennyimba za Irene Namatovu ezasooka zabanga zizo kituufu zabanga zange nganze zabanga za production za company yamu production Diamonds production cause ono yayimbanga ekintu ne balaba nti kijja kujja mu ddoboozi lya Gondi ne bagamba eddoboozi lyono lijjo solo kiwanirira okay kati balabanga nyenga eddoboozi lyange liwanirira so abasajja bonna wabeerako nabo bonna kyengamba watambula nabo mu music yabo Geoffrey Utaya Misachi Freddy Maiso Anko Kato Seruga Sekyewa Sekamate ni omulala gwe sikonyeeko waliwo n'omusajja w'ennansa n'ono Mamuli Katumba ni Mamuli Katumba ono omuyimbi waffe omuyimbi yalinga nnyo mu Diamonds production yasooka eyaffe kadomo kaki kadeeya Geoffrey Utaya Semakula Misachi Mayinja Sekamate Maiso bangi nnyo mitanda wali mu byuma n'abaana ba backing aba backups twalimu nze Angela Kalule Phoebe Nassolo Prosika Nkunda ne twegattibwako abo bakyala baabwe Stasha Catherine Namatovu kusasira Namatovu Irene Stasha Mayanja abawo bajjo Stasha bajjo ovadde ate ewa Kabubbo nabeerangayo nga tata wange Kabubbo tata wange Namasuba yali bosi wange nga tata wange otandika nga nali mu ssente mu safe kyovola nze ndaba kamera za mwenzirukanze nabanyira kyova watwalanga Sematimba mu bya Zaala twala mu kasino namutwalanga mu kasino nga ngenda ani Sematimba Moses yangamba nti wamutwalanga mu kasino naye mu kasino gwe walinga otesendeza abagagga walina abagagga basatu yangamba walina Kabubbo walina Zimwe omugenzi Zimwe nani beebo nali ndi mwesigwa nnyo nga nkuma safe y'omugagga Kabubbo nga ate omugagga Kabubbo akolagana n'omugagga Zimwe nga tukola garments eza companies ez'enjawulo twakolanga Zimwe constructions nga renovating state houses Kisozi Nakasero Rwakitura so gwe wavuganga sente nozeeta kati batwamutungiranga ebyambalo overalls ezakolanga enguudo kati nga nze mmanja abagagga nga Kabubbo akutuma tugende wazimwe nga tantumanga nze Phoebe Nassolo yantumanga nga cashier wa companies so ebitukanga mu Zaala era nga gwe oleeta sente ku kasino kirabu yonna weeri nga ngendo zino naye bagagga be babeera batudde twakubiranga Zimwe constructions namugamba boss oliwa muzeyi nga amugamba muwala wange ajja okumusasula ansange mu kasino tuleeta engoye nga overalls 1,500 okay so ansange mu kasino so nawe abaana bange bajja kubaabo abaana nawe okukido ba Kasaga abatabani be babeerangawo dadi muwala Kabubbo azze mu sente bwezi nga tuwa obukadde nga 1,000 bote bwakulega mu sente mu butu wali nzigalawo nga nsooka ndya ku sente bwe nali nyumyako ne Mwanyina zono nga mutwala bwe nali nyumya ne Betty Mpologoma yaŋŋamba nti guwa mulete Kampala bonna abaana abato era mbu yatuuka kuno yatuukira wuwo ezzana kituufu Namasuba ate awo nali mbeera wa ddadi wange muzeyi Kavu yaŋŋamba waziti yali hardware yagwe muligo yasooka okolwa gugwa lyoko olwa yigu yasookerako mu hardware amufunira awo abaana ba muzeyi balinanga hardware zaawo kumpi so bwagenda mu Ebonies okuyimba naye waliyo mu Ebonies nze namutwala mu Ebonies wayimbayiko mu Ebonies Kezia Nambya nti Kezia Nambya yali wa mu Ebonies yagenda nayimba background music amagamalobozi agali mu background eyo agasinga gabeeranga ga Kezia ne Eddie yawe yaliyoko mu Ebonies Eddie yawe samulabayo Dr. T yaliyo nga owebyuma owebivuga gyafuukira bazze wammwe kati eyo gye nabajja ne mbatwala ewa Anko Kato ne mugamba nno Anko Kato abaana ayagala okutuyamba
tukomyewo Diamonds production abana bakatolwa bafune sente mu nyimba ze. Okay. Kyovula twagala nnyo bino ebintu bya copyright bibeerewo. Okay. Kati abana ba Honorable Katolwa tebandizemu na kunoonya sente. Nyimba za Honorable ebintu bya kitayi bandibadde bibalabirira paka. Zigenda balabirira. Buli agenda okuzanya ekintu kya production ya Kato yonna nga kasente kagenda ku account yaabwe. Kyovula speech ya Bobby najagadde. Kyekindese. Speech ya Bobby najagadde. Enyimba ezo ziba zigenda tuyamba n'abantu bonna forever and ever. Forever and ever. Abantu federation ekanize obuzibu bwenda ku Kenzo. Federation bagikoze y'abayimbi bokka. Kenzo ulira katono babanga alwanira copyright. Copyright eri ku bayimbi bokka. Eri ku bazanyi ba film Bannakatemba. Kibaita art. Abebibajje bana abakosa bungi bakuba abantu ebifaananyi abawandiisi b'obutabo anti Kenzo ekyo yakibuusizza ali kuba ki kubayimbi nafe ababandi teyatuyise alina kubayimbi era alina abamu batayise so ekyo nze nganze singa nti Kenzo simwagala naye ekyo yakikoze eki balaze nti balina akakundi kaabwe ng'abaki ne president Kyagulanyi nze muyita president yes nze president wange sijja kirumamu yayogedde n'agamba nti mukoze bukozi kakundi kakukola ki kuba wewe busete bakola ki mumale muveewo nene copyright kintu kinene nnyo wabula nze ndaba amazima bwebanga bakikutte bulungi kijja kutukola ki kubayamba yes kutuyamba so kati Kenzo alindeko etteeka la copyright mala okuyita oba yambeko obuyambi etteeka liyite then balyoke bapushinga bino ebya federation singa badde akikola ng'agamba nti ayambako because tugeze tugaane eryetteeka balina kuliisa mu parliament bwabanga asobola ogamba nti yeebalama abali mu parliament because tukuleze tugaane abali mu parliament omutasobola okukiyambako yekiyaga Hildeman yes naye kati bano tebasobola kikola olw'ensonga lwokuba nti gavumenti eyagala bano abantu abali mu gundi mu buyinza bagala babawe tebakwatagana na Sematimba ate nga Hildeman akolagana ne Kyagulanyi wali owuliddeko ku kintu kigambo kibala union yes oli mu union gw'oli mu union lwaki mugenda mu union sigimanyi sigirabangako kintu kyembadde manyi bakita wuma ebintu bingi actually nze sister wange ono mulaba okumanya ebintu bingi nalabye federations ya Dr. Timula wange ne Dr. nga ne mukazi we talimu ani mukazi wange beti Mpologoma ate alina omulala beti Mpologoma yamba mukowa kalebera group ki kitu nada Dr. Tia already ate ya Dr. Tia fanete nata nzo kwesa obo kigobera ate Dr. Tia yinge ntufu ba Dr. Tia leso okulaga nga yiya soka ba Kenzo ngaba abati balimu nayenzo munna wale kulia sente ate ya ragadi wange naye ayina ragadi mukwano gwange kati ebyo balina si federation ebibaleka balina just bubiina biina ati guli kyeyagamba Bobi Wine bwe yali ayogera lwakuba nti yakuba ku mutwe anti bagala bantu bagamba mazima there's hand out buno mumpeeyoko ndeeta abayimbi abiri tuweeyo ne babateeka mu basi nemugenda eggulu mulinde omuntu eggulu bango bakugeti ya sale ekyo kintu kya federation ekyo kya federation kirimu ani abakakundi kawe kalimu Eddie Kenzo ne Shiba ongola Shiba mwagala nnyo muyimbi wange kalimu kantu kaabwe banaabala yasinga bategeeza Shiba Kenzo uliza Palaso Bebekulu federation y'abantu bana ate Bebekulu banaye kale ayo kachikugamba olwaleero Bebekulu banaaba tunalya si abayimbi ye Kenzo Shiba ule Palaso ne Bebekulu kata ne Bebekulu mamuteka ku sente odire ekisajja ekyobululu kiteka ku gundi ngomanye ebitambula yes Bebekulu banaaba tunalya ku sente asoso ziri awo Bebekulu abere bamubuza ku studio government gye yamuwa y'abayimbi n'agamba yiye naye nze mbagamba nze kambazigirire union mwe mugwa mu union baginadoza nokupaawo yetwala ba artist union eyo mwabakola ebibaje abayimbi abapoets abazanyi ba firimu union esobola kubanga union n'obukulembeze paka ne mu parliament basinikana abakulembeze ba MP babakozi babeerayo baani babeerayo mu union keza jajikuba tajajikiriza keza jakuba union ne katikambo ate union eri mateka kubanga balina n'obukulembeze obubagatta mu is it not to I cough to ne Hildeman ali mu mateka kubanga parliament yamwa leave agenda ateketeketekalako abateke abaliwa simba wakati awo Hildeman namulaye ku channel emu oba yabadde ku bajogera bade expack yade ku TV yabadde ku TV n'agamba nti Kenzo bw'anaamuyita ajja kgenda atereze ekintu ekyo kubanga yakitandikako mu parliament
bakimukwasa kitegeeza kibadde kitambula naye bano singa badde badde ddala nga balwanira copyright badde supposed okukwatagana ne Hildaman anti era kitegeeza tosobola kulwanira kye bayita copyright nga tokozeseza lawmaker tekisoboka nga tokozeseza mbaka parliament yatuse n'okugamba n'agamba bagita law society law society n'atuuka n'agamba natuuka essaawa nenzikiriza nti gavumenti ekole n'atuwa gavumenti nga bayimbi tebamuwagidde nga kitegeeza nti Hildaman yali ku kintu ekituufu naye wano bateeka ogundi olwokuba bali mu kusaba ssente mu gavumenti balo banakolagana ne Hildaman olwokuba bakolagana ne Bobi Wine tekigenda kola ki ate nga baaziyadde naye tebakota so nkubula amazima gatumu bane abayimbi musombye ssente mu bagagga mu gavumenti mubeereko n'omutima abantu bonna babeere kino bafune kano kakulu nnyo abayimbi tebeeyagala tebali kwatagana ne banakola batya abayimbi beewalana muza lwaki nti oli bwalaba Phoebe ng'ayimba bulungi oba nalaba gundi Rema ng'ayimba bulungi ajja muwalana yajja kujja isinisa amanyi bane Phoebe oyimba ebyakungu tewalayo atandise okwalana kino ekivubuka ekipya Irene Sikini kati ali Irene Sikini musajja atotandika okumuzimbirako omutima lwaki ate era actually ali yegendeze baizo mutta tewali agenda mutta bajja mutta ate nga bose bayimbi banne ekintu kiri kati bagamba omusajja yakawali myezi ajja ati atulyeko show bwati mwe bannamawulire tubasaba bannamawulire mukwate Hildaman Bobi Wine yambawadde wali kulomba enkozi Bobi Wine yaganya batema ompolereza mulize Hildaman yabawadde yabagambye mulize Hildaman mulize ajja Shirafo Silver Kyagulanyi ajja Shirafo Semogerere ne munonyabo because bobanga baba tuli kutekala enjogera ye teyekubira nti wa no point we naremo nti wa ani leteka lya gwanga lyonna Hildaman yakulaze nti abayimbi bonna ajja bayamba okubalaga obutofu kubanga neteka Mr. Chimbwa abaana ab'eggombe waffe gye tuzaalwa abayimbi abaana ab'ekoboko ab'embalala abawa abatamanyi kenzo banakifuniramu wa union I mean ekyo kya ekezo kinaba kutuuka eyo abatamanyi dokita tamanyi ragadi mwebyo ebintu byabwe bibateekawo balifuniramu wanga abayimbi kati nganza tamanyi nnyo kwesu